Inquiries continue. Further remanded. Yes, your consent. Yes. Just was a provocation of the at the highest order, maybe it is one of the I was not very professional. No way, some way. Now, here, remember this house, but then, so, Nyambi, and this is what I have so, what will we do? Some you don't have to cry. What you think or feel. Can we stop jeering? Abo bonna abasoza wano tewali mulamuzi. Mutegedde. Wano tewali mulamuzi, tewali Katonda. So tewali muntu asalira wano munno omusango. Wano ani ba atalumyangako munne. Oba navuma omuntu, oba navuma ekintu ky'omuntu, oli bw'aba yeetonda tokyafiiringa. Kyekiri ku mutima muleke ye expressing. Mutegedde? Ebyo ebyokusooza mu bijeewo. Omuntu asigala muntu. Owulidde? Omuntu asigala muntu. Naawe nga bw'oyonoonye ewuwo. N'oba ng'olina gw'olumizza, ate n'omugamba bansonyiwe. Oyo omuntu bw'akuyisa nga gwe bw'oyisa omusibe oyo. Owulira bulungi? Yes? Omusibe abeera musibe, naye omusibe asigala alina eddembe. Asigala alina eddembe nga naawe bw'obeera eddembe. Okay? Yes? Yes, so let us have respect. So, that is what you think you want. It is fine. You wait for court to commit it to the high court, and then when you reach the high court, that is when you will. Okay? Understood? Okay. Your matter is adjourned to the 22nd of May at 9 a.m. for motion. Inquiries continue.
At 9 a.m. for motion, inquiries continue. Further remanded. Omuyizi ogwokutaano kusaawa ssatu amuzizayo ku lumanda kwata okunoonyereza kutabira maaso. Yes, your consent. Yes. Sokera ddala okwetondera omulemeswa ebyagwawo mwetondera tewali bugenderevu. Just there was a provocation of at the highest order meeting, the one that was I was not the general professor. No way somewhere. Naye mbadde nsaba somanya bwoyinza okunyamba mbadde nkusaba onyambe ompise mu nkola ya kulipageezi sobole okuweebwa ekibonerezo ekisaamu kyawe omuma kyakitekozesa. You don't have to cry. What you think or feel. Can we stop jeering? Abo bonna abasooza wano tewali mulamuzi. Mutegedde? Wano tewali mulamuzi, tewali Katonda. So tewali muntu asalira wano munno omusango. Wano ani oba atalumyangako munne. Oba navuma omuntu, oba navva ekintu ky'omuntu, oli bw'aba yeetonda tokyafiiringa. Kyekiri ku mutima muleke ye expressing. Mutegedde? Ebyo ebyokusooza mubijjeewo. Omuntu asigala muntu. Owulidde? Omuntu asigala muntu. Naawe nga bw'oyonoonye ewuwo. N'oba ng'olina bw'olumizza ate n'omugamba bansonyiwe. Oyo omuntu bw'akuyisanga gwe bw'oyisa omusibe oyo. Owulira bulungi? Yes? Omusibe abeera musibe naye omusibe asigala alina eddembe. Asigala alina eddembe nga naawe bw'obeera. Okay? Yes? Yes, so let us have respect. So, that is what the king you want. It is fine. You wait for court to commit you to the high court, and then when you reach the high court, that is when you will. Okay? Understood? Okay. Your matter is adjourned to the 22nd of May at 9 a.m. for motion. Inquiries continue.
Gange zena Chiyemba Emelda mama Martin mugenzi kati olwayo tubadde mu kooti wane Matugga nga bulijjo wabula ekyenjawulo ekibaddewo olwaleero omwami Musasizi Albert awanise omukono n'asaba okwetonda n'anneetondera n'asaba omulamuzi wakitoka ati omwami Albert Musasizi akkiriza omusango kiddala yagukola wabula n'alaga kooti nti yagukola tagenderedde era bw'atyo n'anneetondera n'asaba akkiriza omusango era n'asaba bamuwe ekibonerezo era n'agamba nti mweteefuteefu okukisaavinga ekibonerezo ekijja mu ekyo kye yakola mu kyonze kyendabyemu Albert yeewala kuleeta bujulizi ng'ebiyinja bitafali bye twasangawo ng'emiti eminene ennyo gye twasanga kubisiza omwana ng'emiguwa gye twasanga asibisiza omwana omugenzi. Kituufu yeetondedde kooti nange nanneetondera naye nze nga maama sisobola kugamba nti nsobola okutwala okwetonda kwe. Kisooka kya byonna omwana wange talidda. Ekyokubiri omwana wange naye nsuubira yalaajana ng'akubwa era naye nsuubira yeetonda ateeka okuba naye yamukubanga bw'amwetondera naye mwami Musasizi teyakkiriza kwetonda kwa Martin era nange sisobola kumala gakkiriza bwentyo kwetonda kwa mwami Musasizi Albert. Kati nze nga maama kyensuubira omwami Albert Musasizi engeri gyakkirizaamu omusango nti ddala yaguzza kyemmanyi nti agenda kwanguyiza kooti bateeke mu kooti enkulu Musasizi avunaanibwa omusango gwe yazza era weebwe ekibonerezo ekyo ekyenkanankana nekiyakola okutta omwana kubanga n'omwana oyo emyaka gyalimu omwana si wange nzeko omwana wa ggwanga ngera bwe tulaba ensi bwensaasira nga bwe tulaba abantu bwe bakuŋŋaana bemmanyi ne besimanyi kati omwana si wange nzekka omwana yali wa ggwanga lyonna. N'olw'ensonga eyo omwami Musasizi Albert nze ndowooza kati nga bwakkiriza omusango ogwo nti kooti egenda kumuwa ekibonerezo kyennyini ekijja mu ekyo kyennyini kyakkiriza kye yakola kiddala yatta. Gange nze naafuka Betty olwaleero tubadde mu kooti mwami Musasizi avuddeyo n'ayogera amazima amatuufu nti omwana waffe ye yamutta era ne yeetondera ne muganda waffe ekikulira naye tusaba nga bwasazeewo najja n'ayogera amazima era twagala twongere tufune obwenkanya kuba buli omu akitegedde ekituufu ayagadde okubanga ayanguya ensonga obutaleeta bujulizi bwonna era n'asalawo ne yeetonda mu maaso g'abantu nga tuli mu kooti ne yeetondera ne muganda waffe omwana we gwe yamuttira naye okwetonda kwe tukuwulirizza bulungi kuba n'omwana waffe yeetonda ng'alaajana mu kaseera ke yamuttiramu. Akaseera ke yamuttiramu omwana waffe yalaajana mpaka we yamutta naye tusaba naffe kooti ekole obwenkanya ku kibonerezo ky'omwami oyo kuba yasazeewo ne yeetonda naye kati naffe omwana waffe yamwetondera n'alaajana mu kaseera ke yamutuusizamu obulabe kumutta n'atawuliriza bulumi bwe yaliko. Naffe tulina obulumi obw'amaanyi era tukabizza n'amaziga olwaleero bwe tujjukira obulumi bwe yatuusa ku mwana waffe. Erinnya lyange nze Muganzi Mariam. Olunaku olwaleero tubadde mu kooti naye ekibadde mu kooti olwaleero kyewuunyisizza. Omusibe Albert Musasizi avuddeyo n'asaba plea again era naye n'atwetondera n'otwetondera. Kakati ekintu ekyo situkitegedde bulungi kati tetumanyi kikigenda maaso naye ng'omulamuzi agambye nti saawa yonna tugenda mu high court tulabe ekibonerezo kye bagenda okumuwa.
ebibadde mu kkooti olwaleero. Naye ffe nga bazadde b'omwana tukyalina obulumi, yadde yeetonze naye tekigenda kuzza mwana waffe. Obulumi tulina bungi, naye tusaba Mukama atukwatireko tusobole okuggwa. Esebo kozi leero mama nti lubadde lwa kooti. Kikiro kibadde kitya mu kooti? Lubadde lunaku luzibu. Ate luzibu lutya? Leero omwami Musaasizi Albert avuddemu omwasi. Omwami awanise omukono oyo gwe mulabaawo n'asaba okwetondera kooti nange maama w'omugenzi oba n'ab'enganda ffenna. Nga yeetondera ku ki? Nga yeetonda n'asaba obutamalira kooti budde era ng'akkiriza ekibonerezo, ng'akkiriza omusango gwe yazza. Omusango yaguzza naye n'agamba nti yaguzza tagenderedde. Omusango agamba yaguzza tagenderedde naye omuntu eyakubisa amataffaali, omuntu eyamenya emiti gya antena, omuntu eyasiba emiguwa, omuntu eyatta enzita yonna n'anyola ensingo, agamba yatta tagenderedde. Oba kyo kyayogedde mu kooti nti yatta tagenderedde. Era bw'atyo ng'asaba kooti emukendeereze ku budde. Ndowooza ye bw'alabanga kooti bw'eyonoona. Ng'asaba kooti emukendeereze ku budde amutwale mu kooti enkulu. Leero yakyesabidde. Kujonze nkisaba. Leero yakyesabidde. Bamutwale mu kooti enkulu. Weebwe ekibonerezo era ng'agamba nti mweteefuteefu okusavinga ekibonerezo ekyo. Kooti kyenaabeeraba nti kimugwanidde. Naye ng'omusango leero agukkiriza era agambye nti yatta. Wabula ekyenjawulo agamba yatta tagenderedde. Waliwo yamuwadde amagezi okukkiriza oba kabbali ki akali awo? Butereevu. Omwami Musaasizi Albert batika okuba nga bamuwadde amagezi. N'ekirala yeewala okuleeta obujulizi buno bw'amanyi nti tubulina ng'amataffaali ge yakubisa ku mutwe, ng'emiguwa gye yali asibisizza omwana, nga antena yamenya omuti gwa antena. Omuti gwa kalitunsi gwali munene bulungi. Byonna poliisi ebiina kubanga ku ground byasangibwawo n'emiguwa egyali gisibye omwana. Kati nze ndowooza yeewala kuleeta ebyo. Kati osuubira engeri gy'asabye akkiriza omusango obujulizi tebugenda leetebwa mu kkooti banaamuwa bukibonerezo? Si bwe ndowooza kubanga nze ndowooza nti n'abalamuzi bazadde nabo bajja kutunulamu balabe kiddala kyasaba kigwanidde, kubanga ekituufu kyasaba tekigwanidde. Kubanga n'omwana wange wadde asaba kusonyiibwa naye n'omwana wange ateeka okuba nga yali ajja nanga naye asaba okusonyiibwa. Bwe yali akubwa paka okufa ateeka okuba nga n'ekigambo oba oliawo kye yasembayo okwogera nga yamugamba nsonyiwa naye ate teyawuliriza. Ate nga yali akuba mwana muto ye wakyalowooza nti tugenda kumala gawuliriza okusaba ekisonyiwo kye ng'ate ye omwana omuto yamusaba ekisonyiwo n'atamuwuliriza. Ye lwakyalowooza nti ye omuntu omukulu ate eyatta tujja kumala gawuliriza ekisonyiwo kye okusaba okusonyiibwa. Kati ogambye nti asabye omulamuzi bagende mu kkooti enkulu. Ki kyosuubira mu kkooti enkulu? Butereevu kyensuubira mu kkooti enkulu nti kkooti enkulu ejja kutunuulira obujulizi obuli mu fayiro, ajja kutunuulira omusango n'omwana emyaka gye yamuttiramu, kubanga Martin emyaka gye yafiiramu gyali myaka ensimu egenda Martin mwagenda okugasiza eggwanga. Oba okitegeera Ssentongo. Kakati mu mbeera eyo manyi nti kkooti enkulu yonna omulamuzi gwe tugenda okusangayo agenda kutunuulira Martin emyaka gye yafiiramu n'enfa gye yafaamu ey'obulumi. Musaasizi kakasa nti kkooti enkulu ejja muwa ekibonerezo ekyenkanankana naye kyennyini kye yakola. Olinayo akatale kikakolese? Ojjako okwebaza abantu bonna bamperekerako olubeerera nti mwebale nnyo mwebalire ddala. Abakyala n'abaami bensanga ku kkooti nga sibamanyi nga nabo tebamanyi, abamperekerako buli lunaku, abankubira ku masimu, abansaasira. Mwebale nnyo bakisebo, neeyanziza nnyo neeyanzidde. Naye essaawa yonna tugenda mu kkooti enkulu era ajja kuba mbategeeza kkooti ki eri luddawa. Musaasizi tulabe nga afuna ekibonerezo ekimugwanidde ne Martin afuna obwenkanya nga bujje bwe tukunoonya.